Oluvannyuma lw'enfunda eziwerera ddala nga ttiimu y'eggwanga The Cranes erema okugenda okwetaba mu mpaka za Africa Cup of Nations, leero kibadde kiseera kyakweggyako ekikwa kino emyaka 37 nga buli mulundi tukoma ku munaabo. Kaakati nno wano mu Masunsule tukuleetedde abamu ku bazannyi b'eggwanga b'oyinza okwogerako nti baasubwa okwetaba mu kikopo kino ky'oyinza okugamba nti kye kisinga ettutumu mu Afrika yonna. Drives it in, goes over everybody. Here's McCarty now. Quickly closed down by Boniek Garcia. Lob back in, punched down by Tally Hall. Lewandula hits it back, and there's a play on the wall to score number 2. New York has punished the Dynamo. They don't get out. The second ball is not pressured, and it's headed home. It is a horror show now here. Okunokolayo abamu ku bazannyi ababadde empagi, tuyinza okwogera ku bazannyi nga omukwasi wa ggoolo atagenda kwerabirwa ekiseera kyonna, Sadiq. Ono mu myaka gy'ekinaana n'ekyenda yali nnaatawonyekamu ng'era bw'ayimirira mu miti, awo tugamba nti tuli mu mikono emituufu egya Sadiq Wasa. Ono teyali yekka mu miti, wabula ne munne yamuyambangako naye era nga si wa kusaaga. Ono yali Sam Kajoba ow'Enseenene. Mwana mulenzi ono yakukwatiranga mu Express era nga mukama we Sadiq Wasa ali mu kesisi. Twalina abazibizi mu ggwanga okwali Arthur Byansiima ng'ono yagusambiranga mu ggwanga lya America awamu ne Geoffrey Bakuhore. George Semwogerere ne Wilbur Musika wamma nga bano baggala ekisenge naawe n'osiima. Ttiimu yalimu abasajja empagi luwaga mu myaka gy'ekyenda era nga bw'oyogera ku ttiimu y'eggwanga toyinza kwerabira bazannyi nga Andy Lule ne Stroy Kizito, ono nga yazannya ogw'ensimbi ku ggwanga erya Serbia. Lawrence Musoke, Derek Muyanja, Joseph Mutyaba nga abo bonna baali basajja bazibizi okwegatta ku kisenge ekyaduumirwanga George Semwogerere. Kale nno olwo twebuuza nga ffenna lwaki Uganda eremeddwa okwetaba mu mpaka za Afrika? Uganda yalinako abasajja abagezi mu masekkati g'ekisaawe awo nga bw'oyogera ku Wile ekyambadde, Wilson Guy, Jackson Mayanja nga ye yazannyirako ogw'ensimbi mu mawanga g'Abawalabu okuli Tunisia ne Egypt. Wamma abo babuuze ttiimu ya Nigeria eyalimu Rashid Yekin, Jeje Okocha, Nwako Kanu ne Sunday Olisei. Baana balenzi abo baatunuza Nigeria ebikalu wano mu kisaawe Nakivubo era katono Nigeria eremu okwetaba mu kikopo kya African Nations Cup mu mwaka gwa 1994 senga teyali Adam Semugabi kulemwa kuteeba penalty. Era ng'omukisa bwe gubeera, Uganda tetwasobola kwetaba mu mpaka zino newankubadde nga kino kyali kiggweera wano e Nakivubo. Uganda okugenda mu Nations Cup, abazannyi abalala abagenda okusubwa okuzannya mu kikopo kino mulimu abazannyi nga Ibra Sekajja ng'ono azannyidde ttiimu y'eggwanga okumanya ddala emyaka 2 obutaweera.
is a horror show now here at BBVA Compass Stadium. Ande Mwesigwa ng'ono naye abadde empagi luwaga mu kisenge kya Cranes ko ne Nestroy Kizito. Abazibiza abalala oyinza okulowoleza mu Simon Masaba, Wilbur Musika, Kefa Kisaala, Mutyaba n'abalala nkuyanja. Mu luuyi oluwuutanyi twogera ku bazannyi nga Willie Kyambadde, Wilson Guy kati omugenzi, Captain Edgar Watson, Livingstone Mbabazi, Becca Mboa, nga bano bonna baali balenzi bagezi nnyo okunoonya emiwaatwa mu bisenge by'abalabe. Ku lugoba oluteebi wamma tewali asobola kwerabira bazannyi nga omugenzi Majid Musisi. Çok şanslı bir gününde rastladı. Hadi Musisi, hadi Musisi. Kolay teslim olur mu? Bu Bursa Spor kolay teslim olur mu? İşte şov yapıyor timsahlar ve seyirci mutlu. Hepimiz mutluyuz. 2-2 yaptınız. Kuno kw'ossa ne Mafias Kaweesa, Hassan Mubiru, Andrew Fimbo Mukasa, Philip Sozi, Hakim Magumba, David Obua, Gibe Karule n'abalala nkuyanja.